fa benchuka tulina kitukubanja ye yazanya party eyo kati olwaleero ali ku red carpet byonna byekugamba bya red carpet ali ne omwagalwa we Babi Kyagulanyi. They make such a powerful couple. Natambulako nabo muganda wange okulaba Bobi Wine kirala okulaba Bobi Wine ne Babi kirala byanjewo bya nnyo kati nze nayinako bombi nga nkuwaako omu nensigaza omulala ate nemba kati mbimanyi kwintana wali woobali demekesera mami Babi Kyagulanyi twagala okwebaza webale kutukuumira generational vision bearer si musajja mwangu is not a coward naye ebalini nga tonanzijawo anti bwoba omwogerako abantu sagala mbatemawo emboozi y'omukulu oyo ekola ki tusobola nesalawo nti nzije mubanyumize mwe muli ŋŋamba timubanyumize bunyumiza puroguramu namba eyo twetaaga ebiberenge nga mwaguze bya wiiki wabwe ndigitandika terikoma aligenda okwata entebe nga nkyabanyonyola buno obudde bwe tubadde kati nga tutambuza naye ebalini takomye kuba yekka omanyi ababaddewo wali abawangudde abalala Ban Ki-moon omanyi Ban Ki-moon naye awangudde kobera abantu kobera tenda tudage omwidde oba mbakobere nanguwe Ban Ki-moon ye former secretary general wa UN General Assembly kuba badde ku platform baddemu president wa Georgia kuba badde ku platform kubaddeko ndabyeko Hillary Rodham Clinton kuba wanguza ababadde wali kulainapu kubaddeko Pope Francis Yohana Papa bakatuli kibulira bye bagamba abaddeko omwana omulala si mulala wa Mbogo febe gwe twabagamba nti ye president wa generation ya His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kati yo platform olabyeko bannakatemba kwabadde olabyeko firimu ebya firimu kuba ye nabagamba nti he's a vision bearer si wa Piero si byakutunuza mu butamiro nti liba litya mu generation eyange nga kutaata tunywedde weguti ku yange tulinywa weguti tuli mu kulaba laba omuntu bwaba ne visioni n'amanya nti webali capturinga story ya munna Uganda erigenda ku platform okuli Secretary General wa UN General Assembly Ban Ki-moon okuli Papa Pope Francis oyogera ebyeddiini bw'oyogera Papa biba biweddeyo bw'oyogera ebya diplomacy n'oyogera UN General Assembly biba biweddeyo n'akugamba nti kuliko former presidential aspirant eyafuna obula obusuka miliyoni 5 Hillary Rodham Clinton eyali senator wa America nga ne wano mu Uganda yajja ne bawe Bill Clinton ojjukira bulungi eddwaliro letulina erya Mildmaid gemaanyi gaabwe ne foundation ze baakoleye Wanyange ne babanga azzeemu n'abasinkana ku myaka 4 mwegi ku platform yemu olw'okwewaayo olwa story ey'okununula Uganda kati ng'oli adde eri ng'ali amayuuni ng'ali endagu alirako ebivavava ng'aga nti kati ye agenda kunyumya ku ssuubi lya Uganda. Ninake sinategeera WAISWA naye owulidde ebiri ebalini byebalini mbiwulidde owulidde amannya gennyogedde era nkyali awo wennyini awo wetufunidde awo buuza bino byetwongedde ogenda maaso n'okubanga tulaba byali bibaddewo ate wa anti nkugambye kyova olaba ffe twajjayo akati akasembayo kano kati kaffe ke kasembayo ate wangamba mulina kamu era our duty is to preserve and protect ekyo lekibagamba to preserve and to protect tolabanga program ziba za bulijjo nga tebamulumbye abana abalala bowulira abalala boogera tetubafaako kubanga tewabangawo mu Uganda mu byafaayo bya Uganda tewabeerangayo bukulembeze buvuganya bwannakyemalira buno ne bubeerako budget buli mukiri mu budget ya Uganda kiriko erinnya Bobi Wine nkugenda oddemu okola review bwe gireete wonaajagalira tugikoleko review buli ekiri mu budget bagenda Masaka Bobi Wine bamitinze Busoga Bobi Wine kwetondera Bobi Wine eri mu Mambuka Bobi Wine eri mu Bugwanjuba Bobi Wine kakati buli kintu ekikolebwa mu Uganda Bobi Wine
bwe bavuma omuntu Bobi Wine mugambeko and singa tetwalina muntu ali omusoga akoba nti mwagaagu oti n'oyo twandikoze tutya. Bw'oba oyagala okufuna appointment ewannakyemalira kati Bobi Wine bw'oyitamu linnya kuba baatuka ne badiscussinga ne bakayana nti naye daddi ng'esente batwara ningi basomba oba tugetinge mu philosophical basomba paka naye bwe yayambala linda nga bani abasomba Kayongo sokutangazika nga bani abasomba Kayongo obayangani bainongo bagaine amagombe gali kulya wabegomba Kayongo ndekanga kazi je kazi yotandikirawo Pananga Richard chapati ngampo mu bulala nyongerayo katono. Sorry sweet banange chapati ziweddewo ate olunaku olwaleero chapati na kawunga bibisinze okutambula. Kituufu ddala kubandiddeko ne kawunga nga mbutuufu kawoma bulala. Richard ebintu bino obigulawa? Tonoulya ku abakyala. Semina y'abakyala 2024 sisimuka gukumuka va mu tulo oyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadhan ng'oli muteeketeeke yakubeerawo nga 9 omwezi ogwokusatu awo ku Old Kampala Arena opposite ne Global Buses okuyingira $200 gyokka. Jangu weewandiise kati wano ku reception ya Pearl of Africa Radio ku Proti 10 Perryman Gardens opposite ne Old Kampala Primary School oba okube ku 0752 11 10 12 0752 11 10 12 okumanya ebisingawo. Semina y'abakyala 2024 togisubwa. Munnayuganda munnange oli muzadde ayagala okuba nti ofuna mu mwana wo mutwale ku ssomero eritegedde endabirira y'omwana okusobola okufuuka omuwanguzi mu nsi muno. Nkwanjulira aba Nankabirwa Memorial Primary School wamu ne Nankabirwa Memorial Secondary School. Amasomero gano gombiriri ojja gasanga gayaza busiika ageewaddeyo okuyamba gwe omuzadde anoonya omwana wo okufuna byonna mu classroom ng'omwana ategeera ekyo ekimusobesebwa ate ne bamugattirako n'ebyemizannyo ne half bursary kati wezire owa secondary asobola okufuna bursary ku $40,000 owa primary $35,000 ne kano kakulu abazadde 50 abasooka okwewandiisa mwezi okwewandiisa muzireke ate nga n'ebisale mujja kusasulako kitundu ttaamu esooka bafune ku 075 32 03 27 ne ku 0782 33 37 04 ne ku 0702 33 3704 beba Nankabirwa Memorial Schools egayaza busiika. Have you packed Morbid Harbour jelly and Harbour fog? Yes, we packed. It will protect your skin from skin rashes. Morbid pack. It is a new improved Morbid Harbour jelly, so soft and smooth. It is a Morbid Harbour jelly. Tell me, kids, the scent. Any irritations? No more rashes and irritations. Movit Harbour Jelly and Harbour Soap is rich in natural herbs for a smooth and glowing skin. Movit all day confidence. Semina y'abakyala